Ngemu ku ngeri y'okwongera okunyweza ebyokwerinda mu ggwanga n'ekitongole ky'ebyobulambuzi, gavumenti etandise okutendeka abasomi ebyobulambuzi obukodyo bwa Maje ng'abayizi 54 okuva mu ttendekero lya gavumenti ery'ebyobulambuzi erya Uganda Hotel and Tourism Training Institute e Jinja batendekeddwa abajaasi okuva mu nkambi ya Gaddafi e Jinja. Bano bamaze sabbiiti 2 n'ekitundu nga batendekebwa mu kukuba sabbaawa okulwanako n'okutaasa ababa beetoolodde singa wagwawo obuzibu ng'enteekateeka eno eyindidde mu nkambi eya Non-Commissioned Officers Academy Jinja ng'abayizi bano era babanguddwa ne mu byobufuzi n'enkola eya mwoyo gwa ggwanga. Bw'abadde asiibula abayizi abatendekeddwa, akulira ettendekero lya Non-Commissioned Officers Academy Retired Colonel James Tugume abasabye okweyambisa obukodyo bwe bafunye naddala obw'ekikessi okubega abantu abakyamu abajja kuno nga beefuula abalambuzi. Also active, have some intelligence in you. Who is coming to the hotel? Is he a wrong person? You know, in the fight of terrorism, even the receptionist would be the first person to look at the person now checking in. And when he checks in, even the one doing the laundry, the housekeeping, you should know which items did this person come with and what is his attitude and intention of residing in the hotel. Surely we are telling them to be security conscious when they begin doing their work. Akulira ettendekero lya Uganda Hotel and Tourism Training Institute Richard Kawere annyonnyodde obukulu bw'okutendeka abayizi abasomye ebyobulambuzi obukodyo bw'ekijaasi. Yamba okusooka okutunda eggwanga lyaffe kubanga omwana okubanga yagenda okutambuza omulambuzi omujja ku airport n'amutwala waasula n'amujja waasula n'amutwala eri gy'agenda okulaba ebyobulambuzi obwo obudde bwamala naye bano abaana tulina okubayigiriza okubeera nga bamanye eggwanga ate nga balina n'omwoyo gw'eggwanga kubanga baba basobola okugamba bagenyi byaffe ekituufu. Kati kyova olaba nga kitukakalako ng'essomero okwongera kumanya okubongeramu okubeera nga bamanye ebintu bino ebikwatagana n'eggwanga, ekonomi, tutambula tutya, twerinze tutya, abagenyi baffe tubalabirira tutya. Agamasomo gabasomye aga security no kibayita self defense obwerinze kituyambako nnyo okubeera nga abagenyi baffe oba abalambuzi baba bafunye challenge nga bali eri mu kulambula. Abaana bano bakozesa skill eyo okubeera nga basobola okuprotectinga bo bennyini ate n'abagenyi baffe. Baziru Ajanga yakulira ebyobulambuzi mu ministry nga yakiikidde minisita w'ebyobulambuzi Tom Butime ategeeza nti gavumenti yakuteekayo emiwaatwa egy'okusunsula abo abalina okukola mu byobulambuzi nga kino kikolebwa okwongera ku mutindo gwabwe ate nga yakwongera okuvumbula n'okuddaabiriza ebifo eby'enkuzo n'okwongera okusikiriza abalambuzi. We have people who have gotten training in paramilitary. I'm told they have also gotten driving skills. Am I right? So why do we pick anybody from anywhere to be a tour guide? So that means we are not managing the quality of the human resource, and we are not sure of what they tell the tourist. Before I meet any tourist in this country, the first person to meet them is a tour guide. Asmani Mukembo yakusakidde eggulire lino ku KSTV agaleero.